abakubeko kale twabadde tuli awo abayimbi baffe abakulu ne beekolamu omulimu nga kubano kuliko Muzeeyi Matiya Luyima, Muzeeyi Ssalongo Dani Mugula, Muzeeyi Matiya Kakumirizi ne Muzeeyi Fred Sebatta. Bagenze ku wali ew'Abaganda baffe ku CBS naye nga balina omulimu ndowooza kye baagala okwekolamu omulimu balaba batudde nnyo. Enteekateeka eyo giraba otya? Babazeeyi baffe abo bantu bakulu mu ggwanga. Nakolako ne programu wano ne ŋŋamba nti abantu bano beetaaga okusiimibwa nga bakyali balamu. Olaba asembye eri ku mukono ogwa ddyo ye Ssalongo Dani Mugula, addako mu kakofiira kamyufu ye Muzeeyi Matiya Luyima, oyo addako ye Muzeeyi Matiya Kakumirizi, ono ye Muzeeyi Fred Sebatta. Bano yafaananyemu bossa then ne muganda waffe oli ndowooza wa omukungu, ndowooza mukungu. So bano abana okay. Naye nga tetunagenda tuyinza okuba nga tulyazamanyiza abantu. Omwezi guno gwe tulimu ogwokutaano gwe tuyingidde mwezi gw'amaziga mu kisaayi kya Kadongo Kamu. Yes. Ekyo batono nnyo abavuddeyo okyogerako. Omwezi ogwokutaano ffenna tukimanyi bulungi nti Prince Job Paul Kafeero gwe yagenderamu ennaku z'omwezi nga 17. Yes. Omwezi gwokutaano gw'ojja kwogera emyaka omwezi guno gwennyini nga 19. Omuzira Dr. Livingstone Kasozi. By the way, abantu bwe baba boogera Kasozi bangi nnyo n'ebitiibwa bye tebabiteekako. Naye si banenya abamu butabimanya. Naye nga ekitiibwa ekyakifuna Nakivubo. We baakola ekivulo ekyo mwe yeerangirira muno mu kabi okutegeeza ensi nti ekirwadde gye kiri kikola ki kitta. Then we tunaavaako mu mwezi guno oli era munne yamugamba munnange onsekerera lwakuba nfa naye naawe ejjukira Walumba akola ki naawe Walumba ajja. Haman Semakula basudde Ssalongo naye mwe yakola ki mwe yagendera. Kyemmanyi waliyo enteekateeka eri ebibondo naye byonna tujja bibatuusaako nze kubanga sisuubya nti njabeera buli lunaku. Ndowooza ennaku z'omwezi nga 17 enkoko njeru bategese okujjukira Prince Job Paul Kafeero. Yes. Era then nga 19 olunaava enkoko njeru tugenda ku Big Band za lulibeera lwakuna kujjukira Livingstone Kasozi. Naye okwawukanako n'ebintu ebirala ebize bikolebwa olunaku olwo lwakubeera nga tunyumirwa Kasozi bye yakola naye si byakusasulira. Mujje mubeerewo mulabe Livingstone Kasozi kubanga mu kino ye taata w'abali ababiri. Ate si bali ababiri kubanga nabali bakola ki bazaala buli omu yakola ki buli omu yazaala. Kati twagala tujjukire jjajja w'abana abaliwo. Ejjajja w'abana abaliwo taata w'abali be twasinga okwagala tinoono kiba kirungi. By the way mugenda ne mukola zi birthdays biki naye nga tojjukira taata tojjukira maama wo kibi. Kale ye nteekateeka n'ebubondo era gyeri nga 11. Ogw'omukaaga. Abazeeyi bano ekintu kye bafumba eno reunion kubanga abantu abo baaliko bonna mu kibiina kyekimu emabega. Ono asooka Ssalongo Dani Mugula, wentunuulira Matiya Kakumirizi, ababiri nedda yogenze wala 1969 baaliko mu Uganda Picking Guitarist ekibiina ekyasookawo ekya Kadongo Kamu. Then mu 1971 Matiya Luyima yabeegattako nga bamaze okutondawo Uganda Picking Kadongo Kamu and Culture Company mu 1971. Kati wetweyongerayo 1980 nezireeta Lord Fred Sebatta. Nezireeta Lord Fred Sebatta lwakuba nti yali yakadde katono era n'asobola okufulumizayo oluyimba Saamu wange ejjinja eryamuleeta erya Busura record. Kati bwe kityo bwe kyajja 1980 ne baawukana. Kati tulaba Sebatta agenda ne Luyima ne bakola Kadongo Kamu Super Singers. 1990 baawukana Sebatta n'akola ki
nakola ekiche Matendo promoted singers then Luyima nasigaza kiri ekiche kati kikira kisula ne mubeera mu bwoba abiri yakola ki akola kati ate oludda lweno Salongo Dani Mugula ne Matia Kakumirizi mu 1982 ate nabo ne begatta mu kibiina kino Kakumirizi nga atandise Entebbe Gita Singers Kakumirizi n'aleeta Salongo Dani Mugula ne babeera mu Entebbe Gita Singers not until Mayanja bani basomberamu abalala not until 1989 Sulaiman Mayanja nga amaze okufa ekibiina ne kitandika okubeera nga kijjamu entalo Kakumirizi n'avaamu n'agenda n'akola Bona International simanyi oba byenjogera abantu babitegeera kubanga nkulaga nti bino bye bali mu kukola babikolako edda so bali mu katwejjukanye tuddaano mu myaka gy'ekyenda era baddamu ne bakola omukago Fred Sebata Salongo Dani Mugula ne Matia Kakumirizi olutambi olumanyiddwa nga Mpawo Atalemererwa nzijukira Sebata yateekako Mpawo Atalemererwa then Salongo Dani Mugula ndoza yateekako Buganda Kakumirizi n'ateekako Time bukyankuba wanendongo nga nzimba Uganda yatto nti nkulaga nti kino kye bali mu kukola ndoza gwe babadde tebanaba kuddako naye wamu ye Matia Luyima. Naye nga kino nsaba tekikoma ku bano n'abalala tulina abayimbi bangi abaaliwe emabega eyo naye nga kyandibadde kinyuma nga tubakola ki tubalabira wamu Salongo Deogrosi Asebuguzi wali wadde abadde mulwadde Mzee Vincent Muwonge gyali ekirimya mu Buddu bambi kibinti ate batandikidde ku bano nga bajja kuyingiza yes ndowooza kyenandirowoozeza nti bakunganye bakulu bannaabwe babaleete nga we bakolanga ebintu ebyo batandika okola ki otukolera wamu ate era bamuzeeyi nsaba mujjukire ebyaleetera ebibiina biri ebyemabega byemwalimu okusasika ate bireme tuswaza ku mulembe guno kubanga kati tuli mu kulaga baana ebirina okukolebwa naye we bukya nti naku bbiri ate naffe tukoze bwe tuti ekibiina ono yakoze bwati ono n'akola bwati akadde katuweddeko tusiibule mubadde balabi balungi ababaddeko nga mugoberera eyo yonna gye muli mwebale kwerekereza ku budde bwammwe programu eno ndowooza abantu bangi ababadde bagoberera ndabyeko Kimba Farouk ndabyeko Kakaire Ivan waliwo afande waawo gundi afande akolaawo ku polisi y'e Kawempe weebale nnyo weebalire ddala mukyala Kirabo Christine munaye oyo weeka kale onagaye mwami Kabyanzo webali kwagala mulimu gwo buli lwonyenyamuze ebinyumira nze Mama Ken akayimba ako akolusooka kanyumidde ate ayimbye ku neighbor ayimbye nga Fred Seremba nange byabayimbi bwe bityo kale Mzee Kasule yafulumiza oluyimba lw'amaanyi g'omukyala olw'obudde tusobodde dutunuulira naye tujja kulaba mulundi oguddako ne video sebo tugirinze naye bantu bange ab'emasajja mbatumiddeko Joseph Maria mwenna abewaka jjajja mwebale kubanga mugoberera bane katuddeyo tuddayo lugogo kusamba mupiira kuba bantu yenze Kabyanzo nebaza temu gyenkoze nayo Edu abadde ku kamera atenga Sauda abadde mu byuma nkoledde Jinja nkoledde Kampala olunaku olwaleero baba iseife kyabazinga abusoga funvuwa ebyanda n'ebyanda New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kosabaya engato ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe